Mukama yeebazibwe nnyo, twebaza Katonda nate okubanga tukomyewo gy'oli, okubanga tukuweereza baweereza banno okuva ku Masajja Christian Center, obuweereza obuli wansi wa ministry eya True Light Mission. Mukama yeebazibwe nnyo. Neebaza Katonda nate nkomyewo ne taata waffe okubanga ayogerako gye tuli, musajja aweereza Katonda okumala emyaka mingi jajja tubuulira, naye olwaleero tukomyewo nga tulina omutwe gwe twagala okwogerako. Maanyi ki agayamba omuweereza okubanga aweereza Katonda? Omusumba waffe agenda kubanga agabana naffe, naye nga tusanyusa okubalaba. Kantwale omukisa guno okwanjula taata waffe atubuuzeeko, n'oluvannyuma tunaagenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa okubalaba, nsanyusa okubawuliza. Amannya gange nze omusumba Fred Luwaga okuva wano mu Masajja Christian Center. Baagala nnyo omukama waffe, Mukama bampeera omukisa. Kulaba taata waliwo akayimba akatera okwenyumira, olwaleero njagala tukayimbeko bagamba ab'ennyimba nebayimbira mu baana. Katonda yakola omuntu ng'amutaddemu buli kirungo kyonna. Buli kirungo kyonna Katonda yakiteeka mu muntu. Nange ninayo kirungo ky'okuyimba. Butereevu, oba oyimba ofulaatinga, oba oyimba okka, oba oyimba okola otya, ekyo kye kirungo Katonda kye yakuwa, mw'oteeka okutenderereza Katonda oba okumusinziza. Nti okuyimba kubanga gw'ozadde abayimbi bangi kye batukola mu kyaki wano, naye ojja kunnyambako. Kayimba kano kagamba yimba amatendo, nyimbira Mukama. Okay. Yimba amatendo, yimbira Mukama, yimba amatendo, yimbira Mukama, ye kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. yimba amatendo, Yimbira Mukama, yimba amatendo, yimbira Mukama, ye kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Haleluya. Haleluya. Wadde mu kanisa ntyayo yimbirayo, naye ate ku mpewo nyimbye. Mukama yeebazibwe. Amiina. Njagala okwebaza Katonda taata, twebaza Katonda olw'ekisa kyakuwadde okubanga oweereza Katonda. Nitwagala otubuulireko ekyama nga ffe abavubuka abali mu kugoberera, abali mu kunywa ku ekyo ky'oli mu kubanga otuwa. Maanyi ki agakukuumidde okubanga oli muweereza? Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu bibiringanga bibiri oba bisatu. Wewa. Ekisooka omuntu ateeka okukimanya tiyalokoka. Ekyokubiri oteeka okuba nga wayitibwa Katonda okuweereza. Nga wayitibwa Katonda? Okuweereza. Ate Katonda bulijjo bw'ayita omuntu tatera nnyo kwagala balugoojamye. Ayagala b'amaanyi. Ayagala kukola na b'amaanyi. Abanafu tatera baagala. Katonda akola n'abo abamaliridde okukola. Era omuntu yenna yenna gw'oliraba nga muweereza ng'ali on and off, oyo aliko akabuuza. Either yeeyita oba baamuyita. Ayinza okuba omanyi Katonda abantu bali basatu. Babika bisatu. Abantu babika bisatu. Weewaawo taata. Waliwo omuntu ayitiddwa Katonda, omuntu ayitiddwa abantu, neyeeyise. Ayitiddwa Katonda. Omuntu ayitiddwa Katonda, n'ayitiddwa abantu, neyeeyise. Bali basatu. Obudde butuganye olwaleero otubuulire ayitiddwa Katonda. Omuntu ayitiddwa Katonda buli kimu amanyi gye kibeera.
buli kyayagala amanyi gy'ateekwa okuddukira okukinona. So n'ayitiddwa abantu abamuyita bakisaba. Buli lw'olirabanga buli omuntu yenna tagenda eri eyamuyita wabula agenda eri abantu, oyo manya abantu be baakola batya? Baamugamba musumba jangu otubeerere. Omusumba waffe. Jangu otubeerere oba apooso jangu otubeerere. Era bwe wabaawo ekiganyi si mwe mwaŋŋamba. Mwe mwabiŋŋamba nze bino naye sibiriimu. Ndowooza okitegeera. Naye omuntu ayitiddwa Katonda buli ekituukawo kyonna ayina gy'addukira. Kyobulanga Bugembe yayimba nti mu kifo kiri we nakusisinkana we yakuyitira awo wodda era woyina okudda we wawulirira eddoboozi. Naye ono ffe twamuyinako ssebo tutandika obuweereza emukono eyo ne tumuteekayo munaye jangu otubeerereko wano obudde nga bwe nga bwe tweseetinga. Oba yaliye wiiki zaalinga 3 n'akuba essimu mujje muno n'ebisumuzo byammwe mbitadde wane wa antyani simanyani nze ŋŋenze. Abayinga kumuyita ng'ate siye atulanga ffe kumugamba jangu otubeerere. Era yamaliriza agenze. N'abiva. Yamaliriza agenze. Kati nkulaga. Kati ate omuntu ayeeyise oyo tagambwako. Buli kimu akikola mu magezi ge, buli kimu akikola nga tewali gwe yeebuuzizzaako, amuwabula ayina ekigambo ky'akozesa. Wano gwe wantandikirawo, gwe wampita. Simanyi okitegeera nga yeeyita yekka. Aba n'akyemalira. Buli kimu aba amanyi nti ye kamala byonna. Ofunye enjawulo z'abantu abasatu. Oli gwe bayise, ompadde gwe bayise, ayitiddwa Katonda, neyeeyise. Abantu abo bonna tubayita baweereza. Era tugaa nti baweereza baani? Baweereza ba Mukama. Nga baweereza eri ffe endiga. Baweereza ffe endiga kuba munange bwe tujja tutuula butuuzi ne batusumba. Naye tetumanya oba ono Katonda ye yamuyita oba yeeyita yekka oba bantu be baamuyita. Ndowooza Bayibuli egamba mulibalabira ku bibala byabwe. Kati ebibala byono eyayitibwa Katonda abala bibala kikwendabira. Nsooke nkuzzeeyoko Katonda emabega. Yes. Kati omuntu bw'ava eri najja n'atuula mu kyaki alwawo okutegeera bibala bya ngeri ki omuntu ye bye boogerako. Kati ebibala ebyo bizuulwa omuntu ng'aluddewo ng'agenda akula mu kutegeera Katonda. Bwe tugenda tulabira obubala obwo nga buvaayo. Era bulijjo embala y'omuntu tesobola kwekweka. Era mumala ne mumulaba. Era dakiika ntono nga bivuddeyo nga buvuze kungulu bwentyo bwe nakula. Bwentyo ze simbe banange omuntu akyuka nti bwentyo bwe nakula ebyo byabeeramu. Nze bwentyo bwendi simanyi okitegeera. Kati oyo ye embala yagaana. Mukama yeebazibwe. Abantu bangi tubalina mu buweereza naye basuubuzi. Bajja kusuubula. Ekyabaleeta bajja kusuubula. Basuubula kifendiga. Fendiga be bali mu kusuubula. Kaakati goyinza obutakimanya ekyabaleeta okusuubula era basuubula biki? Naye mu kanisa mulimu basuubuzi. Kanisa ezisinga obungi zikulemberwa basuubuzi. Abajja okusuubula. Mukama waffe yakwatira embooko abakuba abagobe mu yeekaalu. Naye ng'aludde okuddamu okuba ku mbooko. Aliko mawodi akube. Kati saalayo. Saalayo ye munona. Esaalayo ye munona Mukama wange oluddewo okudda. Naye ekisa ekyo obusungu obwo bwalaga wange ekisawo ekiri ye Mukama atugumiikiriza. Olaba yagumiikiriza nti eŋŋana ennungi mugireke ekulire wamu naki n'embi. Kati ffenna atugumiikiriza olw'ekisa kye yatuteerawo. Mukama yeebazibwe. Naye ng'abantu abasinga obungi bali kunfunirawa. Bali ku buduuka bwabwe. Era kyova olaba nga wano mu lockdown era ebintu obitegedde obirabyeko.
obirabyeko ebyo sibyetaaga na kunnyonnyolera nze nalabako ku TV mu lockdown eri eyasooka abantu bonna bali mu nju baggaddewo naye ng'oli ali ku TV agamba sindika kuno ensigo yo ate etandikira mu 10,000 n'obuuza ekitamala muzeeyi bansigo siba mutugamba kati nga n'akawunga twasoonya gavumenti tekamala oli omusajja eyasiŋŋaana namwandu ng'ayina akagoyo ke akalye n'omwana we afe amala afe sebo nabbi wa Mukama teyakwatibwamu nsonyi mukwano gwange mugamba nti kampe Bayibuli okuba bali mu nnyiriri Bayibuli eyo bw'oba ogisoma Yesu alina ekigambo kyeyokozesa n'agamba nti yali Isirayiri yali ki ndowooza Isirayiri temwalimu bannamwandu bangi naye yatumi ono omusajja wa Katonda yatumibwa eri nnamwandu ogwo omu naye nga temwalimu bannamwandu bangi baali bangi otyo n'agenda wo kakati ebintu bya Katonda si byakuzanyisa tuteekwa okukozesa omwoyo omutukuvu akuluŋŋamiza kukola kikusaba abantu nsigo mu lockdown kakati sigaana nti omuntu tateekwa okusiga kubanga Bayibuli ega nti mu biro okutandika kw'ensi okusiga n'okukungula tebigenda tebigenda kuggwawo naye kusiga kuno bannange tuteekwa okukwawula osiga ddi era osigira ki tusigira obeere bulungi ensigo yo gwate oyinza ogisiga tomanya ddirwe kale nze nzikiriza abantu okusiga sinagaana kusiga naye kyenakugambye nti abantu mu kkanisa ekyabaleeta basuubuzi abantu betulina abasinga obungi era oli omulabira buli lwatuuka mu kkanisa buli lwatuuka ku kituuti ayiiya buyiiya kati mbakoze ntya bano mbajjeemu ntya nze lumu nagendako ko mulankyawa emu kati ndowooza bankunyumiza mboozi nagendako ko mulankyawa emu musajja yabuulira bulungi enjiri ye yagibuulira bulungi nnyo mu biseera ebyo visa kaadi zaali zatandise okujja nalokagani ffe tetukyatambula na sente era sente zaffe zitambulira kuno ku kaadi nti ye nalyokaga ndi bameka abaagala okugenda mu Amerika abantu bawanika emikono uliriza bameka abaagala okugenda mu Amerika ne bawanika emikono nenninda ekiddako ndaba abantu bwe batuuka mu Amerika nga tuli wano mu Uganda essaawa eyo nga tebalina passport tebalina visa tebalina ticket tebalina nozo kitegeera kati nga essaawa eyo bameka bagenda mu Amerika abagala okugenda mu Amerika ng'alinganga alina ekizungirizi wali nti mutuule tugende ekyasembayo yajjayo kaadi naga buli ayagala okugenda mu Amerika gyakwate ku kaadi eno naye nga kaadi eryo gikwatako bw'oba toyina ebiri tokwatako ng'amafuta ga Amerika emitwalo egi nga kwatandikira okwate ku kaadi ye kwegamba kaadi ye manduso yoge nendaba abantu abato abayonka mu Mukama waffe oba mbayite ntya nga basimbye layini kukwata ku kaadi bagende mu Amerika naye kakati nze taata era omusango ngusalira mu bataata baffe ab'omu kubanga Bayibuli egamba nti betumanya amazima n'amazima gatufuula abaaki kituufu ab'eddembe endiga zino temuzibuulidde mazima sirowooza mu kulisitayo w'amasajja Christian Center gwe basobola kufera batyo we mbadde nzijaawo wennyini Mukama waffe mu ssuula ey'Amatayo esembayo bw'aba atutuma okugenda okubuulira enjiri alina kyatugamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna akkiriza akole ki naye ekiddako mubakole ki mubayigirize byonna nga mubayigiriza byonna kitegeeza ki nti amawulire mu bufunze gali bweru
amawulire mu bufunze gali bweru mujje eri ki eri Yesu mujje eri Yesu mawulire mu bufunze tusobola kunnyonnyolera wali wabweru amawulire mu bujjuvu gali eno naye olw'okuba abayimirira ku bituuti basuubuzi tebasobola kujjayo mawulire mu bujjuvu kugabuulira ndiga ze bayise bazanyi ba kyando kakati amawulire mu bujjuvu gateekwa kuba munda mu kkanisa nga tuyigiriza abantu byonna Mukama waffe bye yatulagira kubanga yaga nti laba nze ndi wamu nammwe mu kuyigiriza kwonna kwe tuteekwa okuyigiriza tuteekwa kuyigiriza amazima ga Bayibuli gonna agalagirwa naye olwaleero tujja ebigambo byafeeka ne tubireeta ku kituuti ekigambo kya Katonda tukireka ebbali ne tuyiwawo ekigambo ne kirema okuyitawo abantu ne bakulira mu bigambo mu kifo ky'okubuulira ekigambo kya Katonda tubuulira bigambo bye bisinga obungi tulabye n'ekiri mu ggwanga lyaffe kaakati taata njagala tukugire omutwe gwaffe gwabadde gugamba maanyi kyagakuumye ng'oli muweereza wa Mukama ekigambo kiri kimu netuwunzika ng'ompadde abantu bambika yitibwa Katonda yitibwa abantu neyeeyi ngenza okuwunzika nga nkulaba busayini obusinga obungi bwompadde nga Katonda alabika gwe yakuyita oba totufeeraferangako totulagangako busuubuzi njagala owumbewumbe n'oluvannyuma osabira abantu bannange sigamba nti abantu mulekeraawo okuwaayo muweeyo mu kkanisa muweeyo nga okuluŋŋamizibwa bwe kuli mu kkanisa yammwe sinabagaana naye Bayibuli egamba nti tukemenga emyoyo kigambo kya Katonda kikemebwa naki na kigambo akati kema kiba kugamba okukema kituufu akati nonze nakitegeera nti Katonda yampita okuweereza bwe namanya nti Katonda ampisa okuweereza nafuba okumubuuza oyagala nkuweereze ntya kwegamba wakuyitidde olina n'omubuuza ekibuuzo butereevu nkuweereze ompisa okuweereza naye oyagala nkuweereze ntya tekitegeeza nange gwe bayise nina okubuuza oyo ampise buvunaanyizibwa bwo bwe mba mpitiddwa bantu nina obbabuuza mwagala mbagambe biki ebibanyuma kubanga bangi bayitiddwa wuliriza kino bangi bayitiddwa ne bamaliriza nga bafudde nga tebakoze nga balinda obubonero basaba obubonero obutaggwayo naye tegeera Katonda baba akuyise tambula ne Mukama mubuuze Mukama wampita naye oyagala nkole ntya Mukama yebazibwe kati ebigambo biba bingi tuyinza obutabimalayo wano naye nga olugendo luba luwanvu mwoteekeddwa okwekakasiza kubanga yagamba oyo gwabayise ebigambo bino tebibulako laba nze ndi wamu naawe siri kuleka siri kwabulira ekyo ekigambo obanga tewakiwulira galawo Mukama yebazibwe sibutata tweyanziza ebigambo ebyo byotuwadde otugambye wali gabeera amawulire mu bufunze ne tujja mu kanisa bujjuvu twandyagadde Katonda atuwe ekisa neyongera okweyongeza nga programu eno okusingira ddala egenda kuyamba omuweereza aweereza Katonda mu mulembe guno okubeera nga asigala nga w'amaanyi nga tanafuye kuba tulaba omutindo ogw'abaweereza b'ennaku zino abumbujjamu awo n'amala ate n'azikira naye twebaza Katonda kubanga atukoze bulungi sebo taata njagala osabire omuweereza oyo azanyira mu ekyo mwoyo eyamuyita n'atawulira na ddoboozi eryo yeyamuyita alinga ffe twamuyita tumwegayirira bwegayirira basebo ne bannyabo nga sinaba kusaba kino kyensaba ekkanisa Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tulimu okunywezebwa era tulibeera wala n'entiisa yonna terikola etya teritusemberera basebo ne bannyaba baweereza ba Mukama yonna gye muli tufube okutambulira mu butuukirivu ne mu butukuvu tunoonye Katonda tusabe okimanyi nti abaweereza abasinga obungi tebaagala kusaba balina experience mu kwogera
naye tebaagala kusaba, tebalina budde bunoonya Mukama. Bali ku internet, bali ku banoonya nakugambye basuubuzi. Enjiri kuno kwonna ejjudde ku downloading okay. Naye bambi ekigambo kiri kimu, tunoonye Mukama nga bw'akyayinza okukola atya. Tumukaabirire oyo nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye ne Mukama n'atusaasirira ddala. Njagala kusabira abaweereza ba Mukama yonna gye bali abandaba, obudde tebunnayita. Bw'obanga obadde wawuguka, obadde ng'olina ekiseera kikyaliwo eky'okudda eri Katonda, weetereze Katonda asobole okutambula wamu naawe. Katonda abeera omulamu ennaku zonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala kukwebaza olwa puroguramu eno Mukama. Nkwebaza abooluganda bonna Mukama nga abaweereza ba Mukama abalabye puroguramu eno Mukama wange era bagigoberera. Nkwegayirira ayi Katonda waffe omuyinza abeera bawe ekisa okwekuba mu mitima gyabwe, bakomewo ku musingi, kubanga tetutambulira ku miramwa, tutambulira ku musingi. Mukama ayinza ebintu byonna. Nsaba ekisa kyo Mukama kibe wamu n'abo ayi Katonda waffe b'oyise ayi Katonda waffe okuweereza, n'abo ababadde beeyita nabo bakomewo eka. Katonda akola ebyekisa, bakkakkane bamanye kiki ekituufu ekyokukola ayi Kabaka wa bakabaka. Nsaba ekisa kyo Mukama kyeyongereye eri ekkanisa yo Katonda waffe omuyinza abeera, kubanga onootera okudda okomawo okutwala ekkanisa eteriiko bbala wadde olufunyiro. Nsaba Mukama ng'ogenda okudda ng'otwala ekkanisa eteriiko bbala wadde olufunyiro. Leka Mukama omuyinza ebintu byonna, essala eno gye nsabye Mukama ekome ku abo ayi Katonda waffe omuyinza byonna abeetaaga okukomebwako, ekyusa obulamu bwabwe. Mukama omuyinza ebintu byonna ogenda okudda ayi Katonda nga tugenda ffenna. Weebale Mukama kubanga okikoze mu linnya erisinga amanya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanza nnyo Musumba olw'essala ly'otuwadde olwaleero. Tubadde ku mutwe amaanyi gayamba omuweereza okusigala nga w'amaanyi. Twebaza Katonda kuba taata ayogedde naffe ebigambo ebituzizzaamu amaanyi. Katonda waffe bw'anaatuwa omukisa nate tujja kuddamu okuba nga tusinkana. Mukama abawa omukisa. Tumidde baweereza bannaffe bonna abatwala obuweereza buno obwa True Light Mission, kulembera ekkanisa y'Amasajja Christian Center. Mukama abawa omukisa. Tuddemu okusinkana kulinza olw'essande mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tuweereza Katonda omuyinza wa byonna. Sigala ng'oweereza Katonda, omuweereza munnange. Tobeera nga gwe weeyise, nekkiriza Katonda akola omulimu omunene